bunkenke mu parliament ya Uganda Nfanfe wa Bobwen amukuletedde naye akwatiddwa MP mulamba kuli bwenguzi ogenda kakasa wajjawula ino ba MP abalala abawera 12 nabo bakukwatibwa ate abo bolengera awo be basatu abasose kubanga bakwatibwa olunaku olwejjo kati wakyaliyo awo lukalala lunene nnyo kati awo njo kusabira nga stomach tugenda wala video kano kampele ka like mpenda wozayo akubaka bano okubanga babakwata mu buli bwenguzi kati no amawulire gageze maso n'okuba ndigategeezezza ndi President Yoweri Kaguta Museveni olukalala lw'abalina okuba nti bakwatibwa bali 23 kuliko ababaka ba palamenti 12 sofa basatu bali netted kati ababaka abalala nti essaawa yonna bagenda kulabika nti bakwatibwa. Abakakwatibwa kuliko Yusuf Mutembuli ono w'Ebunyoli East, Paul Akamba Busiki County ate kosa Namuju Sise ono w'Elwengo Woman MP bano be bakakwatibwa ku buli bwenguzi wali mu parliament era leero babaddeyo mu kooti okulaba nga babitebya wabula nga ate kankujjeyo keyo ababaka abalala bakyaliyo era nga Museveni yakakasa kunaku lwabazira mujjukira bulungi anti ye agenda kukwata buli mubaka alya enguzi naye lwaki omubaka abaali enguzi misala eminene gye bafuna gwolooza ki era omubaka woyinza omuzzaayo oba nedda mpakugwi nedda sisobola muzzaayo singa aba yenyigidde mu buli wenguzi jasiwe ngamba bugambi nedda mu comment section ate twengula okubanga tutambulira ddala wamukati babaka bangi bakwati wabula abanya gaabwe list finally egenda kubanga efuluma wanno mugenda kwewuunya abantu abasinga mbalaba ku internet awo nga musonga mulunwe mu musajja w'ekitiibwa naye lwaki temuleka omusajja w'ekitiibwa owaayi anja kubuuliza ekyo nakyo akwatibwe takwatibwa mama kyagwe omusajja akwatibwe oba takwatibwa awo wennyini anja kubanga wakati bano bebaka abagenda okubanga bakwatibwa ku nsonga z'obuli bwenguzi wano mu ggwanga Uganda era nga amanya gaabwe ne bakamishona baabwe ne ba officials kosaba accountant nabo bakukwatibwa nabagambe waliwo eyakwatiddwa ng'adduka n'emitwalo 5 ejja dola oyinza okubanga weewuunya ate mubaka kyoyo gwe balonda byonna bibino byewulireko n'obwegendeza kati nnyo ogenda kakasa nti ate bannayuganda bano b'MP be balonda si bangu bakwatibwe batwalibwe mu kooti baterekebwe eruzira. Jeno Yoweri Kaguta Museveni yasoose kukola kunoonyereza kumala n'akakasa nti buli gwe bagenda okaba oba okukwata ddala mutuufu ti evidence agirina era kigamu kuba nti wakati nga tebannaba kukola move eno abaka bawera ku magamenti bagenda kukola kanti bakwatibwa okusinza ku mawulire nga bwe gali ategedde nti ne accounting officers abawerako nabo bayinza okugenda maaso n'okulabika nti bakwatibwa abakungu okuva mu minisitule y'ensonga z'ebyensimbi abawerako nabo we bali ku lisiti erina okuba nti ekwatibwa mu toto ba officials 12 okuva mu parliament. Abalala omwenda atuliriza abasuubiddwa okulabika nti bakwatibwa mu ebyo byetwongera okulabika nti tutegeera abalala omwenda tugambye nti ng'ogyeko bano abakwatiddwa abasatu tugambye nti kuliko munnabyabufuzi okuva mu kitundu ekya Eastern Uganda yali ku ludda luvuganya gavumenti kakati akaseera kano bagamba nti independent alina okugenda maaso n'okuba nti naye bamukwata era tutegedde nti n'abakulu bali abaali basuubiddwa okubaako ssente ze bafuna mu ministries ez'enjawulo balina okwogera bantu ki be baali bagenda maaso n'okuba nti bakolagana nabo. Accounting officer mu ministry emu kigamba okuba nti yagenze maaso n'okuba nti yavuddeko obuzibu nti ono aliko omusimbi gwagenda maaso n'okuba nti gumusabwa ababaka mu palamenti y'eggwanga babeeko ensimbi ze bongera mu ministry ye kyokka tebaategeera nti ono yali wa ku lusegere nnyo n'omukulembeze w'eggwanga oba oli awo n'abaako amawulire geyagenda maaso n'okuba nti ababuulira kyokera mu mbeera nga ebintu nga ebigenda maaso n'okuba nti bitambula akaseera kano tutegedde nti waliwo ne banka emu si yakuno banka ngwera abakulu mu babadde bagenda maaso n'okuba nti bayisiza omusimbi era nti abanoonyereza bakitegedde nti banka eno eriko omusimbi muyitirivu nnyo akawunti ne bazisiimuula kyokka nti bagenza okuzisiimula nga abakulu bategedde dda nti waliwo akawunti eziyinza okuba nga ziriko omusimbi ogwerako essaawa eno
kakati gavumenti yatandise dda nayo nti okunoonyeza ku banka eyo baagala okwetegereza babadde bakikola batya. MD wa banka managing director nti olukolo lonna ayinza okuba abadde alulimu, abakulu nti abaddukanya banka eno batuuse n'okuva ebweru w'eggwanga okujja okukakkanya gavumenti batuule bateese waakiri MD nyini abadde managing director wa banka eno emu engwira bamukyuse ne basigale nga balina license ekolera kuno. Kigamu okuba nti abantu babadde bafuna omusimbi gwabwe nga batwala mu banka eyo nga bagenda maaso n'okuba nti bakweka. Ensonda ezeesigika ziraga nti olunaku olwaleero olwokusatu nga terunaba kuziba olwedde ababaka abasatu abakwatiddwa Mbaka Namujusise Owerwengo ne banne babiri nti bayinza okulabikako mu kkooti olunaku olwaleero, era nga kigamba okuba nti abakulu baagala bano baleme kulabika nti bateebwa mu kaseera kano olw'ensonga nti okuteebwa kwabwe okubawa bondi kuyinza ogenda maaso n'okuba nti kukyankalanya okunoonyereza ku bakyalimu, naye nga tutegedde nti ababaka munnange batuuza lukugunyu palamenti eyo tebakyayisaayisaayo kubanga bategedde nti omusajja omukulu ow'enkofiira yagaludde eddaala ejjambiya, yagaludde eddaala embazzi, buli eyakwata ku nsimbi y'omuwi w'omusolo yessaawa agende maaso n'okuba nti akwatibwa. Yavuddeyo ne yeewera jjojjoozi n'ategeeza nti kaakati mugenda kulaba kye mutalabangako, mugenda kukiraba. Kale bwe bityo bigenda maaso n'okulabika nti bitambula, ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Basajja tebatudde ba detective okuva ku CID bagezaako okunoonya wano na wali. Abe bwayise kati eno ndeeta wammwe bwayise Kazo abali awo Honorable Alhaji Kazibwe Bashiri Mbaziira mirundi gy'etaano bamunaanika kawunti Luweero mirundi esatu n'awummula talina gafanansi neyeewummulira. Okay, mbasomera lipooti y'abaka bammwe banzise nno olumala osoma lipooti nga batandika okuba obusibu. Mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange, buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 87 15 15.